Ochalaba okwanjula n'embaga. Olina magic olina maanyi g'obufuusa olina magic walinzibya amaaso naye wanonoza olina magic bannange ebyalavu oyinza banga obivuddeko naye omuntu n'akulumba ng'alina magic. Ebyo ebigambo omwami Richard Bwete byakozeseza nga bigamba nalulungi we Nakanwagi Daniela omukyala abeera mu US of A era nga nkwagala nnyo webali nnyo kubira nti lwasande saa 11 owayakaddeko nolaba program n'okubira banno ne wagamba bane Sharita atandise n'oleeta omukolo gwo ku Delta ate ne bakussa amasimu noga Delta bane nga bagiraba ye Delta ye TV ekyasinze okubeera ng'esinga okulaga emikolo era abagola baleeta emikolo ku Delta TV mwebali nnyo mwebalire ddala batannaleeta Delta ye Answer Makeup n'enviiri n'enjala nkole wako saloon ekyasinze okukola ku bagole saloon ekyasinze okusiba buwiivu ne penso ne makeup ne dreads saloon ekyasinze okusomesa abaana n'enviiri eya Sharita's Hair Clinic ku Nasa Road ku kizimbe ewaali eddwaliro lya KCCA. Abagole bamaama mwagala mbiriza bulijjo mwagala kunyirira essimu ogirina okwata okubire Sharita ojje twogere totya mu maaso awo ngenda kuwulira ekizigo kya senga kulannama n'olwekyo tuva ku Delta TV kasike sampling ebiri mu mukolo gwaffe ogusooka. Omukolo gwaffe ogusoka kwida kwera gwa kwanjula ngera nga bwe nagambye omukyala ye Nakanwagi Daniela abeera mu America musaza mu Boston ekyalwa kita Massachusetts okitegedde kyannemanzo Massachusetts jabeera era nga munange ne mami we okwanjula kwabadde wano Namugongo Mbalwa agamba kamami yagazimba mami naye abeera mu America bamuyita mukyala Aida Namagala yazaala omukyala ono omulungi omwami we Bwete bwe yagambye nti bannaye mukama nga yampa kirabo bwatyo n'asitula mikwano gye ab'enganda bakona b'emikwano n'abaleeta asobola okubeera nga yeyanjula bannange yazze n'ebirabo ebingi buli kirabo nga kyansonga omanyi waliwo okuleeta ebingi naye nga actual sense bwa sente entono naye ono bwedda yaleese bingi ate nga bya bbeeyi omanyi oleeta gasikuka omanyi oleeta fridge omanyi oleeta ebirala ye omugole omukyala n'ategeera nti baaba ndi mulungi ate era bwe nnyambala nnyuma ate era bwe nnyambala ekintu kyonna kyonna nsobola okunyuma ye mugole eyasoose okufulumira mu gomesi ya white. Wow, she looked so beautiful. Nindalo Jazira katulawo omukolo gwabwe tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Nga nagambye tuli wano Namugongo Mbalwa mukolo gwa kwanjula gwe tusoose nagwo era nga decoration omugole omukyala engeri gy'abeera mu America yayagadde white ne red kuno kwe yataddeko ebimuli ebiri fresh olwono ng'agamba nti bino yabikoze okwongera okwaniriza abagole be oba abakoobe nga balina amaaso gawummuliza ku bimuli. Yo emanju bali mu kufumba buli kika ky'emmere anti omuganda yalugera nti olugenda enjala terutera kudda ate era bwe oyagala okuwangula omutima gw'omusajja olina kuyita okubeera ng'omufumbira ekimere bwe kyabadde ku mukolo guno. Sirusinga tulaba abasawo abaana abeera bagenda okukola omulimu gw'okugema nga bambadde yunifoomu za kisawo. Bano bayambadde yunifoomu ya nnyonyi oba kiyitibwa air hostess olwakuba omugole omukyala ennyonyi yazifuula kagaali. Abako batera okujja n'ekita ekisookera ddala kyekita ekigula lugi ku luno baakozeseza kya sooda anti ababiri bano balokole nnyo. Abataka ekyo kyemulabye kibayita ekigula lugi era kigezi bwe kirina okubeera kigula lugi kibeera mu ndimu. Wenda
yakubye engalo mukama akuwa omukisa Mukolo gonna tukuyimusanga tukuteeka mu mikono gya Mukama tusaba kitaffe omulungi obutebenkevu essanyu emirembe masekati gaffe wamu n'obukuumi bwe bakyolwayingidde munda basose na kusaba oluvannyuma ne bassa omukolo guno okwongera okulaga nti nno guli mu Buganda ne bayimba ekitiibwa kya Buganda. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe eye yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka Wangale n'abaayo Kyamasiro Bakafulumbe n'enjala ebasoke. Waaw, musiibye mutya? Gyetuli. Mwebala okujja. Taata tutuuse. Ate mukulika amakubo. Taata tubayise bulungi. Era dda abaana abawala. Musiibye mutya? Okuva ne mbadde nti mbalengerako omutwe amabuze mukulu RDC akava wano. Ssebo. RDC agenze naye abadde wano. Kale mutuule mune agambe ekisajja ekyo. Kale basawo. Kale basawo. Era dde nnyo basawo. Era dde basawo. Bulungi basawo. Ate gatumenye tujjidde mu mmotoka. Batya. Child spacing. Omwana omwomuzaala kireka. Omulala seeta. Omulala waayise. Child spacing. Olwo child spacing. Nvubuka. Ojja kuba munyumya mulungi nkulabye. Okubuuza kwatandise era nga amako galaba ga kitiibwa galina olujja olugazi ng'abaana obwedda bava eri we bajja banyumirwa okujja okubuuza ku bako. Kale bannyabo. Era dde nnyo bannyabo. Ate gabamanye tuze tuvuga bavunagamba kiwaani. Buli omu asiba kiwaani. Mula mwebale kwekuumira kaviiri akannakyo. Tekuli alina kiwaani kuba. Awo. Issebo. Babuuza mu mbeera n'abalenzi oba abalenga ensonga z'abaana abawala abawaka. Sanso balaba bassebo ne bannyawo. Kale bassebo. Mukoliko olugendo. Tero tumenye baatulagirira bulungi. Era dde bassebo. Era dde nnyo bakulu. Era dde bannyawo. Era dde bannyawo. Nvuga omutamuze. Kitange omulungi. Mugire muti mulabe. Kaakati kyenjagala okumanya. Ssebo. Kiki ekiri eyo nga mpulya mufuulafula maloboozi. Ssebo. Kiki ofuula maloboozi? Taata si kufuulafuula maloboozi. Akola ati. N'omuganga tugeze Uganda eri Gabooni egenda kusamba. Ng'atandika. Mawenje,
maweje aina akapiira yasingura yakapira karehire kasanga okuguru kwa masa egoro twenda kumanya benywedde mabate nywedde naye taata leeta omuganda wawo n'omugamba tigende weza ompira omuganda ayiza n'okwabya omutima n'omugamba kati mmamba esamba eri wangulukuku ng'atandika subuga yali omupiira asoza omupiira muliyo n'agwa mubiru ego ne mutandika okuba enduulu muba mutuula n'agamba no omupiira gugenze bugenzi wabweru n'omugamba wabazze eki amasanyalaze begagenda tegatumenye batulagiridde bulungi kati otolabanga afuba nnyo okugaba naye leeka wali yazirinze ate aziwaayawise ne ku nsingo twala obwo bwe nnina taata twagadde awo tubawe endabirwamu kono ku nsi omukyala ayagala endabirwamu okumanya omukyala ayagala endabirwamu ne waba agenda kunoba atuula mu ndabirwamu alaba oba anyumidde olunoba n'ogamba gyova toyagalayo tunulamu yaati kenda bugeezi ekitundu ekisooka okugwa singa yaleetebwa mwanyinaze mbuuza ku bantu abo nkale esenga eradde nnyo basenga bulungi senga musibe muteba senga eradde nnyo basenga bulungi senga sibetanni senga otyo mwanyinaze obudde butuuse mbikubuuze obuyinziremu abantu abo bamanyi zibangala ez'abaani bonna obamanyi oba mulimu olinamu gwosinga okumanya banange munyongere engalo abalaba mperekeze taata bagamba nsi gwe ye bukulu kakati nno esebo munteekateeka emwanyinaze bwe nkubassa ki osobola okundaga mwoyo gwogamba nti bamuwerekeddeko nkuko omutamusenga ate omukono ogukuli waggulu ate ngaowanise booti anti taata saagadde kunjugiza byankaaga aboneka maama mu nkaaga bwe wakolanga booti ng'ekyalo kiggwawo yensonga lwaki bikoze bwenti essebo sebo ekyange omulungi mpulira kkiriza ku lunaku lwe twali twogera ne ssenga ng'atulagirira okujja wano taata ate akatambaala kasimula galubindize yakatulekera nga bwe tujja wano tunajjuukiriranga okwo taata era kkiriza mwannyinaffe kaakaleeta
taata bwatyo singa bamukwasa mukwase mwanyinaze konda akangwako bimbulire mpulire ofunye akatambalako bulungi taata yakafunye dda weewaawo kaakati obudde buno ngenda kuwa sajji ompulira ogende kabusimba piida ondeetera oyo gwogamba nti omumanya okusinga abalala bamwekeddeko obwerekezi aye naye angweko ekyo obwedda ffe tukirindiridde nga mufuti olutuuka ate musalayidi nga tannalangirira era amala kulangirira zibambaliza singa abange engalo za singa Senga yatuta omugole omwami munda mu nnyumba mwe bakolera kye bayita okutta ekyama nga wano tumanya ebikwatagana ku mugole omwami ate olwo oluvannyuma ne bamuwa ekijjulo kye bamuwa lubeera luwombo lwa nkoko lulamba okumusaamu ekitiibwa kubanga abeera okyalaba okwanjula n'embaga